Abalwadde ba COVID-19 abapya 18 be bakakasiddwa mu bantu 2414 abakebeddwa olunaku olwajjo nga kati Uganda ewezezza abalwadde 971 abakazuulwamu ekirwadde kino bukya kituuka kuno mwezi ogwokusatu omwaka guno 2020. 10 ku balwadde bano abapya baali bakwataganako n'abantu abazuulwamu ekirwadde kino gye buvuddeko 7 ku bo baddereeva b'emmotoka ezitambuza ebyamaguzi okuva ku mawanga ag'okumuliraano so nga omu munnansi w'eggwanga erya Buyindi yabadde yakakomezebwawo kuno okuva mu ggwanga eryo. Minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nga abantu bonna abaali ku nnyonyi emu n'omuyindi ono bwe baali bakomezebwawo kuno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu okuva e Buyindi bonna bwe bali mu kulondoolwa era nga baakebeddwa okulaba oba nga nabo balina ekirwadde kino. Abo baddereeva bagwira 27 abaazuuliddwamu ekirwadde kino nga bakyali ku nsalo ez'enjawulo eziyingira eggwanga tebaaganyiziddwa kuyingira nga ku bano kwabaddeko bannakenya 24 abakongo 2 nga kwogasse ne munnansi w'eggwanga erya electral yabadde omu. Kati Uganda erina abalwadde abakyali ku bitanda amalwaliro ag'enjawulo wano mu ggwanga abajjanjabi b'ekirwadde ekya COVID-19 202 so nga baba bakasiibulwa bukya ekirwadde ekyo kikakasibwa wano mu ggwanga bali 896. Ate babakulu okuva mu kakiiko akataba enzikiriza ez'enjawulo wano mu ggwanga ka Inter-Religious Council of Uganda olunaku olwaleero basinkanyeko n'abakakiiko ak'ebyokulonda ne babeerako ensonga ze babalaze ezitannamulunguka bulungi okusinziira ku bannayuganda mu nteekateeka eyalongoosebwamu akakiiko kano ak'ebyokulonda mu kwetegekera okulonda kw'omwaka ogujja 2021. Abano babadde bakulembeddwa mu mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje bategeezezza nga bwe babuusabuusa nti enkola ey'okunoonyeza akalulu ku mikutu egy'amawulire ne ku mutimbagano ejja kusobola okutuuka ku buli munnayuganda mu buli kanyomero ka ggwanga lino so nga n'akadde akaweereddwa abaagala okuvuganya nako balaba nga akatono nga mu ngeri y'emu balina n'okutya nti enteekateeka eno empya yandinyigiriza bannabyabufuzi abapya abayingira obuyingizi olw'okaano luno olw'ebyokulonda. Aba Inter-Religious Council era basabye akakiiko ak'ebyokulonda okutangaaza oba nga n'ekiragiro kkooti enkulu kye yayisa gye buvuddeko eky'okukkiriza abasibe ne bannayuganda abawangaalira amawanga ag'ebweru okubeera nga nabo bategekebwa okulonda kinassibwa mu nkola ng'omu ku bakulu Pastor John Kakembo bw'annyonnyodde. Kasookedde enteekateeka y'ebyokulonda efuluma amaloboozi gabadde gajja nnyo mu kitongole kyaffe ekya Inter-Religious Council bye tuwulira ku mawulire bye tuwulira mu mpapula ebibuuzo bingi ebibadde bitubuuzibwa bwe mugamba mutya bwe tuwulira amaloboozi ago ne tubuuka bubuusi ne tubiwa ansa kubanga naffe tuba tukyabiyiga kye twakoze kwe kuyita aba electral commission tutuule nabo bye tubadde tutategeera naffe tubitegere okuva ku bo bennyini. Tufunye omukisa olwaleero bwe bazze ne tuddira byonna bye tubadde tuwulira bye mutugamba ne tubiwandiika wansi ne tubibabuuza. Yamyuka ssentebe w'akakiiko kano ak'ebyokulonda Hajat Aisha Lubega mu kwanukula okwemulugunya kw'abakulu bano ku nsonga y'okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti ekikwata ku basibe n'abawangaalira ebweru w'eggwanga ategeeza nga bwe kiyinza obutasoboka mu kadde akatono akasigaddeyo okubeera nga eggwanga lituuka ku kalulu akasuubirwa okuddako mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja 2021. Ono wabula agumizza bannansi nga buli kye bakola mu nteekateeka zino ze bafulumya we bagoberera amateeka ga Uganda. Dio Electoral Commission terina olunaku lwetuula netegeka akalulu ng'eyagala etegeka akalulu akabi akatali ka bwenkanya. Electoral Commission kyonna kye tukola kiba kya kalulu ka bwenkanya, naye abantu abangi kye njagala obbagamba nti emirimu gy'Electoral Commission gyonna gigendera ku mateeka. Buli kye tukola ne kye tunaakola tusooka kusoma etteeka ligamba litya. N'olwekyo bwe twali nga tufulumya roadmap eno enkola eno ey'okutuuka akalulu twasitula roadmap gye twafulumya mu Disemba wa 2018 kubanga eyo buli omu yagitunuulira. Twamaze omwaka gwonna gwa 2019 nga abantu bagiteesaako nga balina bwe baagala tukyuseemu bwe kiba nga kigwa mu mateeka tukyusaamu ne tusitula roadmap eyo yennyini y'emu ne tugiteeka mu biseera bino gye twabadde tusigazaayo olw'okuba emyezi 3 gyatuyitako lwa COVID. Ye Hajat Aisha Lubega amyuka ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda oluvannyuma lw'ensinkano gye babaddemu n'abakakiiko aka Inter-Religious Council of Uganda. Mu kaweefube w'okwongera okwetegekera akalulu kabona ak'omwaka ogujja ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ku ludda oluvuganya ki Alliance for National Transformation ANT mu bufunze olunaku olwaleero kyanjudde ababaka babiri okuva mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abakyegasseeko mu butongole.
Bano kuliko Paul Mwiro wa Jinja East abadde mu kibiina kya FDC ne Gerald Karuhanga eyayingira Parliament nga independent nga akiikirira abantu b'omu municipali ey'Entungamo. Omukolo gw'okwaniriza ababaka bano gukulembeddwamu omutandisi w'ekibiina kino era nga yakikwatidde bendera mu kuvuganya ku bwapulezidenti mu kalulu akajja Meja General Mugisha Muntu ng'asinzidde ku kitebe ky'ekibiina kino wano mu kibuga Kampala okubeera ng'abaaniriza okudda ku ludda oluwanguzi. Tujja wano ku kitebe ekikulu ekya Alliance for National Transformation okwaniriza abakulembeze bannaffe Honorable Paul Mwiru, Honorable Gerald Karuhanga. Tubaaniriza mu kibiina kya ANT. Mwebale nnyo okujja. Mwe tutandikidde members abali mu ANT ate kati nga bwe muyingidde mu butongole mujja kusigala nga mukolagana nabo enkolagana evudde wala n'abakulembeze bangi abali mu ANT. N'olwekyo temuli strangers mu kibiina, temugenda kugezaako okumanya ono ani oli ani oba ali ani, bangi bemusanze mu kibiina ate mujja okutambula nabo okulaba nti tutuukiriza ebiruubirirwa byaffe ng'ekibiina kya Alliance for National Transformation. Yombaka Mwiru mu kwogera kwe ategeezezza ng'okwegatta ku kibiina kino ki ANT bw'akikoze nga yeeyagalidde nga takakiddwa olw'ennono kwekizimbiddwa okusooka okulowooza ku bannayuganda nga tebanneerowoozaako ng'abantu ekintu kyagamba nti kibadde tekikyalabikira mu bibiina by'obufuzi ebirala byonna wano mu ggwanga. Ebyo nga tubitadde ku bali bo bannakibiina ki Democratic Party oba DP ab'ekiwayi ekikulemberwa Matia Lwanga Buwanika nga bano beekutula ku DP eyawamu bavuddeyo ne bategeeza nga bwe bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine okubeera ng'avuganya ku bwapulezidenti mu kulonda kwabwe n'okw'omwaka 2021. Ssaabawandiisi w'ekiwayi kino Medard Lubega Sseggona kino yakyasanguzizza n'ategeeza nga kati bwe bali abeetegefu okusinkana n'abannabyabufuzi abalala okusalawo ku muntu ki omu gwe bayinza okusimbawo asinga babeera bakaanyiza okubeera nga yavuganya ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ak'omwaka ogujja, wabula n'akkaatiriza nti ekyo baakukikola nga bagoberera ssemateeka ow'ekibiina kyabwe. We have already resolved to have Bobi Wine Kyagulanyi. We are resolved on that. Joint candidature is a different matter because there are people who wish to contest by themselves. You cannot stop them, but we are making all efforts to have a joint candidate. We have a constitution in the party, and it regulates how we get candidates through the delegates. As to whether we can have those meetings is a different matter. We will look at the circumstances, and we are not going to be gagged by one Yoweri Museveni. Sseggona ono ne banne abalala mu kibiina ki DP olwafuna obutakkanya ne Norbert Mao akikulembera baasalawo okumwekutulakira mwezi ogwokusatu omwaka guno baatuuza olukiiko mwe balondera abakulembeze ab'ekiwayi ekyabwe nga ssentebe waakyo ye Matia Lwanga Buwanika, ssentebe wa disitulikiti ye Wakiso, Ssaabawandiisi ye Medard Lubega Sseggona, omuwanika ye Babirye America Banda gwe balondera mu kifo ekyo, so nga Patrick Katuramu abaamulonda okukola nga omumyuka we, ye Rachel Kagoya baamulonda okukola ku nsonga ez'abakyala ate Alex Kiwanuka anaabeera omukiise waabwe mu kitundu eky'ebusoga. Ebyo nga biri bityo yo mu kibiina ekya Democratic Party ekikulemberwa Norbert Mao bavuddeyo ne basaba Parliament ekole buli ekisoboka okulaba ng'akalulu ak'omwaka ogujja 2021 kwongezebwayo okutuusa ng'ekirwadde ki COVID-19 kimaze okukakasibwa nti tekikyaliwo wano mu Uganda. Ono agamba nti ekyokussaawo akalulu nga bagoberedde enteekateeka akakiiko ze kaayisizza kijja kuba nga si kya bwenkanya n'akamu, wabula okunyigiriza bannayuganda n'okubasubya omukisa gw'okubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ono agamba nti n'enkola akakiiko ku kaagala abantu banoonyeze akalulu ate zibuna ggwanga lyonna so nga za buseere ng'oggyeko ekyo tewalina mateeka galuŋŋamya nteekateeka eyo ey'okunoonyeza akalulu mikutu egy'amawulire n'egy'oku mutimbagano. If indeed the pandemic is as severe as it is said to be, then the proper thing is to declare a state of emergency and focus on saving lives instead of a deceitful trade-off in the name of scientific elections that may in any case be overrun by the emotions that an election season generates. Mr. Chairman, once campaigns are declared, whether scientific, digital or not, the emotions that campaigns generate are going to overwhelm whatever regulations we may impose, and it will simply be like what is going on in Chikubo and Arua Park. Ebyo nga tubitadde ku bbali oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo n'ebibiina ebirwanira eddembe ly'abaana okusitukiramu okulwanyisa omuzze guno naddala mu disitulikiti okuli ey'Ebuyikwe, Kayunga ne Buvuma. Ne poliisi mu kitundu ekyo esazeewo okubeera ng'ekwatagana nabo okwongera amaanyi mu nteekateeka eyo okulwanyisa omuzze ogwo. Kinajjukira nti okuva ekirwadde ki COVID-19 lwe kyatandika wano mu ggwanga,
kyaviirako abaana bangi okuggyibwa mu masomero oluvannyuma lwa gavumenti okugaggala kati ng'embeera eno ereetedde abaana bangi okutumibwa emirimu egisusse n'abamu ne batuuka okufuulibwa abaddu so nga abalala b'obuwala bafuniddemu embuto n'abamu ne bafumbizibwa nga tebeeyagalidde. Kati omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyassezibwa Helen Butoto ategeeza nga bwe bagenda okweyambisa ab'obuyinza ku byalo okulaba nga omuze guno gutuulibwa ku nfeete mu kitundu ekyo. Twogeddeko ne ba LCs okulaba nga bafaayo nnyo okulaba ekiri mu families era nga n'abaana bennyini era nga poliisi abaana bamanyi rights zaabwe wabula batazimanyi ffe nga poliisi tuli kulaba nga tugenda ku ground tubasomesa bwebaba nga batyoboddwa eddembe lyabwe basobola kufaayo nnyo ne baddukira ku LC ne baddukira ku poliisi okulaba nga eddembe lyabwe liddizibwawo. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna omwaka guno ekitongole ky'ekibiina eky'amawanga amagatte ekikola ku nsonga z'emmere ki World Food Program kyalabula ng'omuwendo gw'abantu abali boolekedde enjala kakutiya okwetoola ensi yonna bwe gwali gwolekedde okwekubisaamu emirundi 2 mirambirira okutuuka ku bantu obukadde 265. Okulabula bwe bati bano basinziira kutaataagana okwajjawo mu nzirukanya y'emirimu egy'enjawulo omuli n'ebyobulimi nga kuno kwava ku kirwadde ki COVID-19 okuzingamya emirimu egisinga obungi okwetoola ensi yonna embeera yaviirako n'amawanga agamu okubeera nga gaggala ensalo zaago. Wetutukidde olunaku olwaleero ng'abantu abakakwatibwa ekirwadde ki COVID-19 okwetoola ensi yonna bali mu bukadde 11,787,997 abajjanjabiddwa ne bawona bali obukadde 60,777,519 so nga bo abakafa olw'ekirwadde kino bali 54,118,845.